Nze Joseph Kamya, head teacher St. Cyprian High School ekyabakadde. Ntwala omukisa guno okwebaza abalamazi mwenna abatambudde okuva mu bitundu eby'enjawulo nga tukulemberwa essaza ly'e Nebbi, abagenda tukulembera mu Bulamaga e Namugongo awamu n'abakkiriza abalala. Njagala okwebaza ennyo enteekateeka ennungi ekoleddwa gavumenti okukuuma abalamazi nga batambula, ate enzikiriza ez'enjawulo ezitambudde n'abantu bano n'abamawulire abatulaze abantu ab'enjawulo nga bajja okulamaga. Okulamaga kintu kikulu nnyo mu ngeri ez'enjawulo. Okusookera ddala kyongera okunyweza okukkiriza kw'omuntu eyeetabye mu kulamaga kuno, ne kyongera okugaziya okumanya kwo ku ddiini gy'okkiririzaamu, ate kituyamba nnyo abajulizi abo betusabiramu ne batuyamba okutuusiza bye tusaba eri Omukama, ebyetaago byaffe ne bikolebwako. Kiyamba nnyo abaana okuggumira mu kukkiriza ate n'okumanya. So nkubiriza abantu bonna abasobola okulamaga balamage. Ffe twatandika dda ng'abasomesa nga 24 twali Munyonyo ku lunaku lw'abasomesa ab'ekereziya n'ab'amasomero ne tulamaga, ate nga 3 tugenda kubeerayo e Namugongo. Kati ffe ng'amasomero tujja kufuna abaana abagenda okukiikirira bannaabwe n'abasomesa bagende mu kulamaga kuno. Twagala okukubiriza abalamazi mwenna mwekuume, mukuume empisa. Okusookera ddala awali ekirungi n'ekibi kibeerawo. Abanyakula obusawo, abanyakula obusimu n'ebintu ebirala by'omugaso gye bali bangi. Tubalabyeko nga gavumenti ebatulaga ne poliisi. Kuuma bulungi ensawo yo, kuuma bulungi ebintu by'olina by'okozesa, kubanga bajja kwagala okubibba. Oluusi ng'ensawo egenda okukusambya erimu ngoye zokka. So tubasaba mwekuume bulungi, ate buli muntu akuli okumpi mwekengere. Bwe mulaba butategedde mutegeeze ab'obuyinza, muleme okufuna ebizibu naddala mu bantu abo abatwerimbikamu. Njagala okubasaba ekisinga obukulu ennyo nga tutuuse e Namugongo mu kulamaga, twefuge, tuleme kunywa mwenge gwa jjenjeero, tuleme kweyulira kulya buli ekigendera kitufeeko bagaye nti abantu bagenze kulya buli mbizzi na kunywa mwenge okufuuka ekitagasa. Tulabe nga olunaku lw'okulamaga tulugjamu ekituufu, lube nga lwa kitiibwa eri ffe n'enzikiriza yaffe. Njagala okwebaza ennyo abazadde nti ffe ng'amasomero twagguddewo dda, abaana baakomawo ku lunaku lw'Essande ne Mmande, so tutandise bulungi. Abaana abasinga obungi bavuddeyo eka newankubadde nga bangi basoomoozeddwa mu by'ensimbi. Njagala okukubiriza abazadde mwenna abakyalemeza abaana awaka, mujje tukkaanye twogere nammwe, mutubuulire payment plan yammwe eri etya, abaana bave waka basome nga nammwe bwe munoonya ensimbi. Njagala okubajjukiza teri muyizi alya ssente zonna zimusasudde mu lunaku lumu lwa wiiki emu. Bw'obanga onyigiriziddwamu, jjangula omukulu w'essomero omuwe pulaani yo y'okusasulamu ssente zino, oba mu wiiki 2 oba mu mwezi, obe ng'ozimazeeyo. Naye ng'omwana avuddewo awaka ng'ali ku ssomero asoma, aleme kusubwa, ate naawe entunnunsi zireme kukuba ng'omwana akyalemedde awaka. Mubajje waka, bajje ku ssomero mwe munoonye ensimbi olw'okulamaga olulungi n'olusoma olulungi. Mwebale nnyo okulabirira abaana baffe obulungi, temujjanga okwo mwongere okubalabirira obulungi.